Gavumenti ng'eyita mu Minisitule y'Ekikula ky'Abantu etongozza enteekateeka ey'okugabira abakulembeze b'ennono emmotoka. Obukulembeze bw'ennono 15 bwe buganyiddwa mu nteekateeka eno. Abamu ku beetabye ku mukolo guno kubaddeko Kyabazinga wa Busoga, Wilberforce, Gabula Nadiopo Wookuna, obusinga bwa Rwenzululu nga buno bukiikiriddwa mukyala w'omusinga Agnes Ithungu, Emolmolo wa Teso, Paul Sande Etomaling n'abalala. Bano buli omu aweereddwa emmotoka 2 okuli ey'ekika kya Land Cruiser kw'ossa ne Double Cabin. Abasinga ku bo baali baafuna oboolyayo emmotoka emyaka giyise ne mu 10. Ku mukolo guno omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni akiikiriddwa omumyuka we Jessica Alupo. The kingdoms and chiefdoms in Uganda had managed to amalgamate several clans to form big political units. Era basabiddwa okukozesa eddoboozi lyabwe okwongera okwagazisa abantu baabwe enteekateeka za gavumenti naddala ez'okwekulaakulanya. i.e. PDM, Emyoga, etc. are aimed at lifting our people from poverty. Era President Museveni alagidde Minisitule y'Ekikula ky'Abantu etongozza ebifo by'obuwangwa byonna okwetooloola eggwanga. And also place the monument for the posterity of the history of our country. Abakulembeze b'ennono basiimye enteekateeka eno. And to fulfill the mission for which we were elected by our people as their cultural leaders. Wadde nga bano baweereddwa emmotoka, abagwere ikombaniya tebafunye olw'obutaba na bukulembeze bulambulukufu. Okuva lwe eyali ikumbaniya waabwe lwe yafa babadde tebanakkaanya ani ikumbaniya wadde bali gazette. Minisita w'Ekikula ky'Abantu Betty Among ategeezezza nga Buganda bwetabadde mu nteekateeka eno nga bo baalina ensisinkano ey'enjawulo era ne baweebwa ensimbi ez'enkanankana n'ez'emmotoka. Kyokka kino Obwakabaka bukisambaze. I visited the Katikiro, so we agreed with them that the money which is meant for Buganda Kingdom will be given to the kingdom at once. Tunaba kuzifunira singa tubadde tuzifunye twandibadde tutegeeza bannayuganda Buganda bonna nti ssente zazze. Okusinziira ku minisita w'ensonga za kabineti n'abagenyi mu Bwakabaka bwa Buganda Noah Kiyimba n'enteekateeka eyogerwako Obwakabaka tebwagitegeddeko nga nabo babyekangidde ku mutimbagano. Tubadde situnagimanyaako era tugirabidde ku mawulire nga tulaba emmotoka ekololo. Kyokka Kiyimba asoomoza gavumenti okusasula ebbanja Obwakabaka bwe limaze ebbanga nga bubanja mu kifo ky'okudda mu by'emmotoka. Kubanga emmotoka mu kiseera kino yeetaagibwa naye ate si ekintu ekikulu. Bintu bingi nnyo Ssaabasajja Kabaka byagala okukolera abantu be. Emmotoka zino ziwemmensa ensimbi ezisukka mu 200 eza Uganda.